Inside Story Uganda, real source of political updates. Nekijja nekikola omulimu e Kampala nekiddayo Masaka nali sikirabangako muntu okuva eri mu matooke wansi najja e Kampala n'akolayo omulimu mu fulufiga n'addayo nga talina mukutteko nali sikirabanga omanye tubadde e Kampala wadde emyaka mingi kituufu nga tulowooza tuli ba champion naye si ali oliwo abayaaye gwe n'akukuba n'addayo mu kyalo so yakola entry political entry n'alaga nti taabeere wa bulijjo nze ne saamuggyako maaso wasigala era omugoberera nga mwetegereza bwenti politically kuba politics ezinga byonna kituufu byonna ebitwalizaamu oba otunula otya but eriiso lisigala nga lya byabufuzi kakati n'anyiga amapeesa ge wuuyo palamenti agiyinga omwetegereza mugenze ku tokosho mwenna eyongedde omwetegereza nabatuula wakati ne mulya ennyama bwenti nengamba mulya ennyama nagwa ku kibabu ng'olaba kati mulya ennyama teyakibala bulungi nnyo mukazi yamukwagula ku kivumu kiri kyolifa tuwerabidde yamukwagula naye kyembadde kugamba nti engeri gye yanyigamu amapeesa agavuva e Masaka nga mubaka teganyigika akalulu kayinza okuba kalimu ebirumira byonna naye akalulu ka wano tubala wini era aganyize yaba omugezi ye champion ffenna batunyiganyiga ne batulekayo mu byalo abatuuka e Kampala ng'abawanguzi ebyafaayo bye bajjukira kituufu okyegedde walina ensonga mu kalulu wali mu kibiina ky'amaanyi naye nga tebakudiikiriralinga tolina byogamba abantu kati yekyo ye na mmere kye yabala nti at the end of the day I want to be declared a winner. Mpulira kakati gumanyi Masaka gy'ovaayo manyisimu ffe twakulira raakaayiko nti owangudde Masaka City mu mbeera eriwo kuba Masaka City eyo eruddemu oludda oluvuganya ssibu kuviira ddala ku mulembe gwa DP ffe twabeeranga mu DP nga branch eddako ey'amaanyi Masaka era walingayo muzeeyi bamuyita muzeeyi Bukenya nga ye chairman wa DP e Masaka nga buli mawulire gesatu aga CBS wabayo eggulire eriva e Masaka erigumivu ery'ebyobufuzi chairman wa DP mu bendo lye Masaka ayogedde agambye olwo nga Dr. Semugere akyaliko ate Kawanga jadde Kawanga yali mubaka nga wa DP John Baptist Kawanga ye yali mubaka nga yakiikira municipality naye ng'oli ye chairman bannabyabufuzi abava e Masaka babagundiivu Bukenya akyaliyo ateekwa okuba yafa yali akuzeekuzeemu ateekwa okuba yafa nja kukebera mu likodi zange ndabe kubanga ndinayo abantu bangi bensobola okuverifyinga nomanya nti ono yafa naddala nga yali wansonga okuba amasimu oba sisitimu ebakulaga nti ono yafa nkuba amasimu badde sitidde olina sisitimu ekulaga nti ono yawanduka kiwulidde kati yazanya empiki mu kalulu era abenaremu yabasinga obujega bonna yabasinga obukujjukujju akalulu ke yagenda okulaba nga takajjaayo okusinza ku sisitimu eriyo n'agivuga paka wa jjajja yeyeko eyakakikola nameere yagivuga direct paka ku geeti talina appointment nti kiki baani abali awo nti nammere aze n'abayaaye be wano ava Masaka masimu ne gavuga ayingire tayingira protocol security nebenyola finally jajja simu nemutuuka finally jajja naga baleke bajje neyeyala wansi naga jajja akalumbadde kawangudde naye system yo yenyini yenkuba namugamba tukole tuti yakyusa ono nono jajja nakuba essimu bbiri bonna ne babakyusa tewasigala muntu nammere nga yali mugezi nnyo yanyiga epeesa gwe RPC ne tiimu ye yonna Murudi headquarter returning officer ne tiimu yonna Murudi headquarter bawo bakawokawo bonna ne bateekayo system mpya n'omulamuzi waako naye ne bamugjawo
naye yalugenderamu naye gwe nammere omuyita wakusaaga si wa bulijjo nammere kati bano abaagala okulwana naye kati agenda bamenyaamenya kuba tebamanyi gwe balwana naye kati ate nze mbakuba mu paalamenti nze yali musobodde kuba kati nze amutaddeko amaaso ng'akola ki ng'ajja nemanya amapeesa ge steps zonna n'ozeetegereza nemanya nti kati woba oyagala mukuba olina kunyiga peesa lino bw'aba akunyize lino awo muleke kiringa bw'onoosanga obugagga bwonna bugagga naye bulimu enjawulo omugagga nga avudde 1 2 3 n'awanvuwa paka ku $1 million ne mutabanyi w'omugagga engeri gye bakwatamu essente eba yanjawulo kituufu oli asikidde empaya y'obugagga noonazagamba oyo tazitta n'okugizimujjako oba balwana bombi okubayuwa ono agasseemu ku 2 ayinza okulemerera aba mukugu nnyo buli kyoyogera kyonna aba akulaba aba yakiyitamu nti ono enjala imuluma ono bamusetinze ono ayagala sente azitwale ku musawo bandoge experience aba agiina byonna kati nammere nze yali musobodde naye siriiyo kwanze nalaba engeri gyeyakola ki gye yajjamu kati bw'atuuka ekyankwanzi amaze olwo bano basse bonna ba RPC olaba bagomye nagenda abapya ne bamuwa wini nga yaddala wini yo wini oba yaddala oba si yaddala wini yagijjayo n'agijjayo kakati ye mubazi wa mpiki ne baagala n'okuddamu likawunti ebyo byonna likawunti nayo n'agikuba n'agikuba n'agijjawo kye bayita capacity yazimba capacity ng'eyita epenetrating ekisenge kuba nuupu yali esibye ekisenge awo ate nuupu yafulumya mpuuga kigeza nammere w'amaanyi okusinga ani mpuuga yalemerayo embu nuupu si yafulumya mpuuga mbwera omukulu yafulumya mpuuga n'awooli omujega nedda ssebo eza mpuuga zavanga wanita amongo esente mbu omukulu n'akitegeeraga nti zonna assumption zaaliwo naye mpuuga ku levo ye yali alina capacity ewangula akalulu oba alina anite oba tamwina ku levo ye anti kati omukulu bwe yakitegeera nti alimu olwanite buli bamukuba maximum bwe ekibiina ne bakikubira ddala obutayisaamu mubaka yenna nja kirowoozaako nja kikolako okunoonyereza nze bwenkiwulira mbu nze mpuuga gwemanyi yali alina okulwana nga nammere bwe yalwana mbu ne Abedi bwanika omukuba ne bamuteeka mu kyokusatu bumumaliramu ddala saggaliko ne bamugamba nti oyo mumuteeke mu namba 3 aleme kugenda mu kkooti kubanga bwanika yali asinzaayo amaanyi naye bwe yeewuunya okulaba ono agattagatta ebigambo ng'ate yakikubye andi kakati anyway assumption yo eyinza okubeera entuufu nga jjaji yafuna intelligence kulasti nange nagifunako naye nkyeyongera ogikenenula yongera ogyetegereza mweyo embeera ate muganda wange mukaaku tayinza gimbuulira tasobola ate kati aba amenya ekintu kye kati nammere agenze ekyankwanzi kati ye nammere abala ekintu kimu tuno olukiiko lwe tulimu abantu bateeka okumanya nti wendi mu mbeera yonna ekyo kyoyo oba ni yakimusomesa katonda yamanyi kisoma mu byamawulire yali mu byamawulire yakibala nti olukiiko luno teruggwa nga tebategedde nti nammere akoze ki waali yalinza nye yaffe ya UID tubulabira nali munoonyerezaako nengamba omwana ono twali naye mu UID kiki wetuba tetwali naye yasigala atya obutabeera mu UID ye mu NUP era yasigala atya nate sogga wali nita recruiting kuba karakita ye si ya NRM karakita ye ya ludda luki luvuganya naye twamisinga lutya okumuloba kubanga na recruiting abantu bangi nnyo mu Masaka awo bansibira naye eyo ndi ku recruitment bakusiba nasibisaako n'abe NRM Masaka olw'obuta containinga abe NRM waliwo ebiseera bya mbabazi awo ng'atumbudde go forward kati ngenda ngamba obusajja bwe NRM obwe Masaka youth leaders mukolewo akatiisa
kati be ekigendera kyabwe kyali kyakufuna ssente naye nga nze ekyange kya byabufuzi obuvuka ne mbugamba mukunge enzijja nva Kampala ogamba be NRM bakunge gwe nga bamanyi oli wa NRM oli waki opposition bagenda kukuba kintu bagenda kuvuma mugenda kuvuma Mbabazi kuvuma jjajja te Mbabazi ate nga jjajja bamuvumire leka naawe bintu byali bitabuse ate ze yinza otula mu lukiiko lw'NRM nga ate bagenda kugamba nti abeewo kakati olwo abambabazi be bagenda okuvuma jjajja ne bagamba nzija olwo tukyakunga kumbe intelligence yagafunye ani yakubega mu bano benyirinyiri simanyi yakola ki bana akatuuka bwenti 99 nja ne zisalako bakulaba ng'otuuse nkugambye naye Katonda yampamu ka chance katono nnyo ne neemulula twadduka Kiwalazima twamalira 40 poto naye ne musajja wange 40 poto nga mwagenda wala nnyo Madowa Isaka andi tugivuga bwe tutyo gomanyi 99 bagigamba nti bali batolose naye bakutte lyawa bakutte lyembalala batutwala emisi soko nindeko bwotuuka bwoti emmotoka yo wali mu lubalukidde wa nali maka tweyo ng'ekyali namwe lubalusewa bategeera batya nti yeggwa atuuse ati kugambye intelligence kakati ngenda okulaba embeera bweti ngenda okulaba embeera ng'eringa ey'empingu parkins sinavaamu ngenda okulaba 99 ekola ki ekusalako yingira ku speed ya iriri ngenda okulaba ey'okubiri balinga abaagala okukiika gate nayuza buyuza tewayimirira ng'omugezi wa kakati okwata mbalala tukwata mbalala tewafuna budde buwetta kudda Kampala 99 yetugo ekyanyamba nayinamu amafuta 99 yetugoba naye balayika tebayina mafuta gamala zinayinamu fulu tanka kakati balutwala emisinde ku Masakaawo paka Lyantonde ngera ziremeddeko bwe ntuuka Lyantonde nenga kankwata erya jjajja nenkwata erya jjajja Lwakitula erigende Lwakitula ne tulega n'eryo twamalira 40 poto nijiro bikiro wenye mama 40 poto gye wamalira twamalira 40 Kabarole mulimu babiri mu moroka tulimu babiri ya musajja wange bamuyita Madowa Isaka eggali ekaba okufa obufi story agimanyi kati mutuuke 40 kati betwaleka ku scene bakwata bali abenare mbenyini baba yola babasibe emyezi egi esatu kati bwegamba nti mu Masaka mumanyimu kati we mutuuke 40 poto ate ekiwejo wejjo sente mwalina ez'amafuta agabakomyawo fulu tanke yali erwana nentuukeyo nenkuba amasimu ne tuvaayo ne muyitira kosi nalina ebikwekweto byange ebirala nali ngenda Ntoroko watuuka Entoroko natuuka Entoroko nenvaayo nenkomawo wayita Masaka oba wayitira eri bwoti Mubende nadda Mubende ngeno Masaka tewakyayitika emusajja gwotobye n'ebyobufuzi jukira 2011 bali batukwatiddeyo okukuza amazaalibwa ga jjajja n'ogamba ate banziremu nga baninako akakuku ababyokwerinda mu Masaka omwo ovume jjajja twamukuliza amazaalibwa kati kuno baali bakitegere nti ogenda muvuma buvumi balayika baali bamanyi nti waliwo kyetuleese si muntu ne bakukenga ekiyingiddemu n'abe-NRM kyetulese si muntu ate nga eyali abawa intelligence ateeka okuba omu ku bano mutuuse ludda wa tutuuse wano mu Nyendo muli ludda wa twambuka Nakayiba ndoza nga nabo baba bazeeri naye mbadde nkugamba nti mu recruitment drive zonna zetwakolayo nammere saamulaba nateeka okuba yali akyali mu kusoma nga tannaba kumaliriza wasi yakutuse nnyo ekiri awo akyali muwala kakati olaba engeri gye yazanyamu ekyankwanzo era n'ababakosyo saakugamba nti obwa minisita abumaze oyo wapulidikitinga nti yagenda kufuna obwa minisita abumaze wuuyo ne jjajja lwe yagenda e Masaka jjajja bawaabiranga kitaawe wali Sempijja okubba ettaka n'ebirala nga nammeere ali waliye awaana jjajja kufa na kuwona ojuga nti jjajja yagendayo era n'ababbakosyo bulungi nnyo yera mmere kakati bwe tutuuka ku level kwali wali mu parliament
Parliament ebadde n'obunafu bumu era Namere agenda bamenya agenda kulaga obunafu bw'oludda oluvuganya bwe buzibu nti Right Honorable Speaker abaddeko ng'egye yali ku ludda oluvuganya abadde alina ttiimu ye gy'azannya nayo yazimba mu NRM ey'oludda oluvuganya bano bakawalya si kawalya babasaalirwa kawalya si mwogezi nnyo alina ttiimu ye gy'abadde amanye esooka ku muzindaalo Semujunganda kati nga muzindaalo baaguwamba opposition yabo bandiringa nabo bebamanyiruza procedure ate era abantu nabagambako nti naye Ssemujju oyo mwogezi mulungi era mulungi nnyo naye waliwo ebirungo byatajjaayo olwali alulwamu nnyo n'atajjaayo kirungo kituufu waliwo ekirungo ekitavaayo kiri ekyabali bannankayo bagulawo oli takijjaayo bulungi olwali alukola ki alulwamu naye ng'abadde legislator muki mulungi era tugenda mu miisinga era nakati gwe nkyawagira newankubadde ng'ekirungo abadde takigusa nakati gwe nkyawagira Ssemujju wadde yavaayo okiwulidde kakati kati Nammere asimulula kakyeni ako akayuwa kubanga omubaka we NRM abadde nga akwata omuzindaalo wali nga tebakukiriza kujja kuraizinga bakukubirawo left right and center abasajja abo anti oba bakogera boti emikono bonna ne bawanika procedure Madam Speaker order procedure okiwulidde kati gwe nga confidence efa bakutabula bakutaataganya kati ng'agaba procedure bw'agaba procedure ng'agiwa Ssemujju ng'akunafuyanafuyaawo ng'alandagga bwagira galubindi naziteeka wano ng'akunafuyanafuyya ng'agiwa Nambooze ng'agumaliriza kati gwe toddamu kusituka kwolwo akuggalidde bakuggalidde badde ne kakatero kaabwe nga kamaanyi Amonga abadde mu opposition ate Amongi yava mu opposition era kyogamba nti abadde aluzannya mulimu ngeri ye tokimanyi nti mikwano gya Amongi abatuufu ate babadde babaka ba opposition era babadde bali ebigenagenewo nalaba wano kawalya nga ebintu mu kusiibulukuka ava ku ebyo tobalanga bitole bya mmere naawe ati byetwalabako ffe leadership esukkaawo Kawalya oyagala mubalira bitole bya mmere yabirya yanywa caayi wali joyise wa buli ngeri ebyo bitono nnyo ffe tuba tukola analysis ku bintu ebiriibwa mu byobufuzi kakati Nammere n'agamba nti kati nze nga Nammere nina okuwaguza wano nga bwenze nga bateekwa okumpulira nga bwenze nga mpaguza era nze Nammere njagala okumusiima alina omubaka waffe gwasinze bamuyita Brenda Nabukenya ate nga Brenda Nabukenya siniya Brenda Nabukenya si eweruweru yatukola bubi nnyo ffe aba UID yatukola bubi nnyo simanyi nakumanya Nammere naye wuuyaze amuyiseeko anti kankubuulire Brenda Nabukenya yali w'amaanyi ng'ali mu UID naye akazimbe kaliwo kamanyi naawe kayiwa windo nedda ate Bannamboozi tebazanyazanya gwena TV gy'omulabako kyogenda okugenda ku TV wetaaga lukusa kuva Makerere Kavule tomanyi nti baali baabagaana n'okujja wano ku Nankanyi kukeewaza obeeko kyoyogera nakyo weetaaga lukusa lwa Lubongoya bagirabanga kirooto kya ntiisa kati kankubuulire ffe bananyini Brenda kuba Brenda waffe nomwamumaking nze nali mumyuka we owa Brenda nga ye national youth leader wa DP nga gwe mumyuka nga nze mumyuka okuva 2010 paka lwe twakita ffena nga tulaba kiweddemu amaanyi okuba nti ate yandibadde w'amaanyi okusinga mu mbeera ey'okugenda mu palamenti ya 2011 by election nali musambi wa nkizo nnyo eruweera awo okulaba nga mumuleeta okulaba nga avaayo era twawanguza obululwaga 3 nga mwayita ku kaguwa NRM okugigoba eruweera awo ngomanyi amaanyi ge twateekamu ogamanyi kati Brenda nga tumuleese tulina essuubi lyonna tugamba muwala muyivu
ali beautiful oluzungu lufuwe si lwakugatta alwogera mutendeke kikyali mulemye okugusa okuwamba parliament naye yaddamu ebyo buli nzirwe musanga mulaba n'enjala mpanvu bweziti yabeera mukola njala empanvu ezo zalina kusiiga mimwa kukola ki enviri z'abakazi ezo eziriko ali ku beauty contest. I don't know but the other ingredient y'ebyobufuzi yagivaako yatukolera bubi kati nammere wuuyo abawambyeko parliament omuntu yali badde alwana ne nammere kati amukuba bubi nnyo gwamaakinga naye ye Brenda gy'emyaka gye gimu gwamaakinga Brenda mukuluko mu by'emyaka asoolobye amusingako katini naye eyali badde yalina oluzungu olusobola olwa nammere Nambooze bajja mumutira bwereere Nambooze bajja mutira miguwa era waba mugezi ave mu lutalo nga bukyali ne Nambooze yaliwo bambi mukazi wa anti nkugambye nti twafuna obuzibu bwani ate bali balemeddwa kati lwaki Nambooze tutayingirawo anti bwe buzibu bwenyini bwe nkugamba bwe tulina nti Brenda Bukenya yalina okucupayinga that vacuum iron lady vibrance y'abakyala abamalayo mu parliament singa yagizimba dda naye vacuum ebaddewo nammere asanze ng'ekisaawe temuli mukazi wa nkizo nakikwata nagamba kankiwambe mama Nambooze n'agamba nti nno nja kufa nawe togunya ogufujja ogufujja ani gw'owamba era bagenda kwevuma ebyoku mizigo ne mama Nambooze naye mu Lusoga tubayita bankandya ne Nambooze ye tamanyi kuvuma tamanyi kuvuma Nambooze naye amanyi okuzimba sitole gy'aba ayagadde okola ki okuzimbako amanyi ozimba emboozi emboozi agimanyi Nambooze oyo n'agizingazinga yonna n'agiteeka wamu n'agikukubako bw'ati era bw'otaba binywera nabalabanga nga beetwala ne mawu ofuluma si wa bulijjo Nambooze naye ayina ebintu byazimbazimba ssebo naye ng'obuzibu bwonna abawala bonna abaava mu Nuupu tebakoze kimala ekitegeeza mama Nambooze magezi kyegoomuwa ave mu lutalo olwo omuwala tajja musobola ave ku Nammeere oyo omuwala tajja musobola script gy'asomako nene nnyo yasoose n'amuweereza sikaadi namuga nti ng'olwo oluzungu lwo lwogattagatta wano terukola anti kakati olwakusabula jukira Nammere we Makerere lawyer awedde emirimu ate balooya bafuwa oluzungu ate yasomera mu budde kuba taata we abadde abimala naye n'ezimba ye y'ebyobufuzi ndala era ogiraba nga sinda ya Sempijja mwami Sempijja ezimba ye ndala era nalabye mwami Sempijja ng'agamba bannange nange nazaala nga nammwe mwakola ki omwana muwabule buwabuzi tutambulirewo siina kyakkola bambi mwami Sempijja nga yeetonda nange nazaala temunamula bubi muwabule omwana akole ki atereere omwana atambuze tutuzimbe eggwanga nga zemboozi zaki za mwami Sempijja kakati mweyo embeera njagala okutegeeza nti oba Nambooze ayagala oba tayagala tasobola kusitopinga Nammere ate Ssemujju Ibrahim anti yafuluma anti naye yamukubiddeyo wakati mu kufuluma Nammere alinga baleesolingi nali ku miguwa alagirira oli abyetabamu amukoonamu naawe eri nali okaddira ono Ssemujju yabadde ku miguwa ng'ali mu kulaba Nambooze mu ringi ne Nammere najja n'asooka amukuba kiri Ssemujju n'agweri naye omanyi kati Ssemujju musajja wange naye abantu abamu twalinga tubatiira bwereere kubanga nze mpangadde n'abasajja abo ebbanga lyonna naye kati Ssemujju yavudde mu palamenti nnaku 2
naye addukidde kuba YouTube eno gituwangalira kati wali bakyamuyita tibakyamuyita abaali bakuyita luli ng'olina office kati alina nakunkubira alina okukubira najja kukewaza obayinza ekisinga okunyumira ku bintu bino abantu bonna banvumanga bigira TV bwabeerako oba obusimu oba mu ngalo jjukira waiso yanafu yange TV bwamwe mubeereyo n'akasajja akakadde tugenza okumaliriza abantu bonna baddukidde mu kimu wano wewali omuzindaalo ate wali wawalala mufumbiro twamuvaako tetukyamwogera kuba kyali wamumanyi tewali amwogerako era tujja mala kuddamu omukola ki kumwogerako mainstream ziyinza okwogera ku mufumbiro ye waliwo alina obudde obuli awo bulaba mainstream mukyabulina olaba ne president kati yerabira TikTok na YouTube babimusalira yateekawo department nababa bimusalira ne bamuwa obutonotono obwo bweyerabira n'aseka mu motoka ye ne tumutambuza paka lwakitula agenda aseka mu motoka agenda aseka bwatunulira kwezi yagambye bigirwa yagambye ekyo bigirwa yayogedde kino n'alabanga n'agamba nti ono bigirwa musajja wa ddala era gwe abulako katono akukola ki okuwa obwa minisita abo minisita yabugabye n'abumala lishafo zijja naye ffera oli musajja mugezi tetujja kubeera mu bya minisita naawe ate bwakusanzaayo nammeere kabineeti ejja kwaka omuliro naye ye nammere abantu bonna abaagala okubiisana naye bakireke bulesi basooke bakite tebajja mumusobola mu ebyo ebyomuzindaalo ebyo tebajja mumusobola kubanga amalayo kubanga yeteekateeka nnyo agenda okujja mu kintu ng'ekituli weekiri ye nakyo kipayinga kituli weekiri kakati omuntu yenna anaagezaako okwenyiga mu kituli ekyo namera ayinza omulinnya ku kigere oba mukuba olukokola olugjamu amannyo n'aswalira ddala palamenti nze ekituli nange mbadde nga nkirabawo mu butuufu nga tewaliwo nga basasiri ogwala okuva lwe baagenda Winfred Kiza abaalimu paliamenti ebadde enkalu nze nkugambye naddala ku ludda lw'abakyala ekituli nange mbadde nga nkiraba nga weekiri Brenda kyamulema okola ki okwokupayinga kati tumukolere ki nammeere akiwambye kiwambye kati ate nammeere tazira kukewaza ajjako ku NBS n'agenda ku Megatron n'agenda ku Jeno Bigirwa n'agenda ye wonna waafunira omwagaanyi yagendawo omuntu yenna omukugu mu byobufuzi tagaya amawulire gwe kasita ogaya amawulire ng'owedde mbuga ono munene ono mutini tewaliwo midiya ntono tuvula nze njagala nnyo mwami Gashumba Gashumba tagaya radio tagaya media ekituufu Gashumba w'omugambira nti mwami Gashumba kikingaga nti kwezi jangu tagaya media abazigaya babakubye Dokita Muganga bamutadde ku ttaka ne bamulinnyirira bwebatti ne bamusiimulizaako n'ebisooto ye nsonga kyemukubya ensonga ye sinagiyingira Muganga agamba nti tayeebwa yamukuba okumulemya obwa minisita era yalese buli kimu kyonna n'okugira nti nedda ono okufuna obutuuze mu Canada yabufuna nga munnansi wa Rwanda ate kakati obwe Uganda yabujjawa ng'ate bwe Canada yabufuna nga munnansi wa Rwanda ate ng'obutuuze bwe bwa mirundi ebiri tebuba bwa mirundi esatu kati obwe Uganda yabufuna ddi kati ate nga bamukwatako ne overstay mu Uganda nga bagamba nti abba ebyama bya Uganda n'abituweereza Rwanda ojjukira bamukwata ne bamutikka ne bamutwala kati ensobi zonna yagamba Muganga gundi tayebwa yamuliko gwe olaba nga Muganga kiki yandikoze mu kiseera kino no ey'ensonga yateekwa okuba nga jjajji yanyize minus kuba jjajji embeera gye yalonderamu cabinet sirabayo resistance esobola kujja ng'edisputing appointment gye yakoze kubanga tayebwa naye yayise ku lugwanyi taba kuba jjajja muterayo Kabega yali agenda ne munne kati ye lwaki alaalira banne kyaga mutuukirivu tumupepete
ebintu byano byaweddemu embeera eyo gamba nti omutuukirivu nnyo tutwala yaddeko embeera eriwo oyitawo otambula kyekyokka kyekiriwo so si butuukirivu ebyobutuukirivu tayebwa teyali ba deputy speaker singa kati muntu mulala nnyo singa muntu mubaka w'Enankanyi wawa Masindi ono mukyala Alice asiimu akiiki singa tayebwa mubaka wa bulijjo ordinary MP okiwulire wankinkinze waawo mu ishaka awo alina ka constituency ke yajjayo awo kuno yajja n'anopposed abali baagala omuvuganye yabakolako ne bavaamu oyo yina corruption ne bonna zaabakolako okiwulidde n'ebirala so talemezaamu nnyo lukoba kati kitegeeza nti agezaako okudisputinga amaanyi jjajja ge yakozesezza okulonda era muganga ne bamufulumya era muganga alina kuddayo wa jjajja yewali solution jjajja ayite tayebwawo ayite naani omulala Ssenyonyi senyo teyeetaagisa mu ekyo ayite obosobosi abagambe mugamba ki naye jjajja bwe yawa omugenzi Ssebaggala obwa minisita tebaamulemesa Ssebaggala ebibyo byali birala ebya Ssebaggala birala kyokka ate ne babuwa Nadduli ye naayitawo anti Nadduli yatuuka mu kakiiko n'agamba baana bange jerobikiro kyakozese nabagamba atya baana bange nze nkuze temunzwaliza wano bwaseka mwanyinaze Kadaaga ye yali speaker mu kiseera nze nkoze eki nze nkuze tonswaliza wano bwaseka neddimuye n'olwensonga eyo mugire bwe muti nze nve wano sirina budde biwandiko tebimbagamba eki fe twali mu lutalo nga tulwana tuleete kino ekintu kyemukoze eki kyemuliddemu kati mwagala kunswaza muleke nammwe musajja mpadde pensoni yange mundeke ngende kakati era yafuluma bufulumi nga yeesekera bwesekezi n'abavawulire ne bamukkiriza ye n'ayitawo bwe yadde Luweero jjukira yali alemedde akamotoka ka chairman 5 nga akagaanidde ng'agambye nti nze ntambuze bigere nze omusajja omukulu muleke nammwe kati yaddayo ne Land Cruiser y'obwa minisita kali nakadde zooli n'agamba Mutabanyi kati emmotoka yiiyo mukulu munange yakoze eki yanterezezza nze ndi mweno awo nno kale tutambule ne mbadde munjooze nnyo n'aseka obuseko musajja w'omukasaka Nadduli omukasaka toyinza wakuze kati Ssebaggala yajja ne luno Ssebaggala yajja Ssebaggala yakolamu obuzibu mu yalinga tamaliriza pepa wakawe bulungi nga yeesiga jjajja tamanyi nti jjajja ate naye azannya double standard empiki yamuwa kiministry awo ekitaliyo bulungi without portfolio n'akuba eri akasimu n'agamba mumutegula mukole ki mumutegule ate ye nannyini nkwe oyiyiirikanaawo izo singa jjajja enkwe tosobola enkwe za jjajja azigira ddala ku kisowaani kya Munyezi Mungu kwatapinga ale jjajja ayina enkwe sesirabanga mukulembeze ayina nkwe nga jjajja okiwulidde obukulembeze era okubusobola bwotyo bwobusobola bwankwe era abantu abatakoze enkwe bonna byobufuzi bibalemye babawunzise byobufuzi bibalemye kakati mweyo embeera oyo muganga ensonga ejjajja yagimala yekka naye bwanadda mu kwerega n'abayaayi okubagana ne tayebwa bajesifayinga biki tekijja kusoboka kijja gaana tekijja kusoboka bajja muwanvuya anti kasi tosikatiramu bwoti nosikatiramu mutayangwa kutuuka wajjajja yadda alina olukebero olusooka nga ye ayitewo ne kasalwa mulemye bayinza omuwanvuya ate nga tewali bya butuukirivu biri awo byonna ebya Uganda birimu okungamba mbu
nze sikize bulungi abantu bali mu parliament balina senior 6 webali nnyo amazima gonyogedde ge matu tebalina senior 6 kati ngonyumiza ki taye bwajjewo nankanyi akasajja kaba kafunye chance yako bakaleke kagende kawute supu tuwali kyakkola nti otereza ki bya Uganda otereza ki kyoga jajja ye musiru oyo data tiyabadde naye nga mulonda yabadde naye nga mumanyi kuba dada jajja yeki buli muntu yabadde obwa minister oba jajja akuba yakasimu nga Sebagala bwe yakola talina kyamugamba oyo mwana muto ate yakoze ekijajja ne oli Sebagala yali musambi kuva mu Gyenkaaga namutya okuva mu Gyenkaaga nga ne jajja alwana nga ne Sebagala waali ne Sebagala yali musajja mukulu kwenkana jajja Sebagala yali musajja mukulu nga ali mu levo z'abajjajja ajajja yali amusingako naye nga Sebagala ngejja yakulira mu kibuga yalimu ebintu bingi byalimu ng'omuvubuka bebalwana bavuka abalwananga Uganda efuna independence bebekalakasanga obwana obuto bugenda ku ziraalo obwo waliwo olukiiko lw'ebyobufuzi ne bugenda beba Sebagala kyekyamutta yali akuze bagamba yalina amasavu mangi ku mutima kyenda kikyesiba ne balwawo omulongoosa I think so Sebagala yali akyali Mungu n'amuyita mweyo embeera nze nakoma omulaba ng'agenze ku kavule kujjayo n'ajja nga yeenaanise baleeti nga mukambwe ennyo ng'akimye bwa mmeeya nzi yamugirayo ne foomuzi nezimutwalira abantu bonna baali bamwegaanye n'abaamulyanga mu ngalo bonna nga bagaanye okikola ekyo nzi yakimukolera bakola bubi nempikinga foomu nenzitwala okiregedde ate baali bajja mmuwa baali tebajja mmuwa ab'ekavule baali tebasobola mmuwa ate nga tebasobola kuwa Haji nga tebamuwagala kyali tekisoboka nga bwe bagoba mukulu mutoowe Latifu ate bamye Latifu ate ng'onyumya Haji baali tebasobola waliwo ensonga ez'enjawulo wali eri zibali baconsideringa ate nga ziviira ddala wa jjajja kitegeeza yali tasobola kuyitawo yali tasobola Munyazi Mungoloza teyamutaasa n'amugjawo nga akalulu tekannaba nga taswadde eno Katonda yasinga okumanya simanyi ku ekyo naye Katonda yasinga okukola ki waziika Sebagala bulungi nnyo twamala wiiki namba nga muli mu piraawo nga tuli mu piraawo era tebakulimbanga mbusijju omusiraamu olufa bamutwalire waawo kujja kuba abatalina byamuwejjere omusiraamu sebo nze nalabira ku Haji twali omuceere okumala ennaku 9 nekyayi w'amata buli kumakya wamalawo wiiki namba nga tovaawo awo ogenda kunaaba nakuddawo mukama waffe akoze eki kubanga buli kimu kyonna kyaliwo buli kimu kyonna olumbe lwe Haji basajja balaba yali singa okuluyimiriramu naye waliwo omusiraamu waffe Majaabu wanne Wakiso mugagga muvundu puresha zaamukuba ne bamugye Wakiso nga mulwadde nnyo bamutuse nakasero ng'afudde mutabani we ekiro ekyo yamuvugira mu drone n'amutwalirawo Masaka bagenda okuleeta ambulance nti anti omwana amututte zigenda okubeera ssaawa 6 nti bannange babikeebikeko nga bamuziise ng'omuwejjere ebyo bintu byani bintu amanyi abasiraamu balina entaputeza enjawulo buli omu alina ebitabo engeri gyabitaputamu okitegeera mulimu abagamba okufa tukwanguyirizeeko sijja ogenda mu mitinge abantu bo okitegeera ofune empeera tebiriyo Haji yagamba ze temuntwala bwe mutyo yabigaana twalinda abantu be wali omutabanyi we yali mu Amerika eyo ennaku 9 nga tulya tunywa olumbe ng'olw'omuntu omuntu abadde binywera abantu balina okweyagalirako mu lumbe Majaabu alina petrol stations nga 10 omwana yamutwalira mu drone ng'amuzinze muli ebyo Haji yabigaana naawe abasiraamu banyiizanyizaawo sijui Seeka gundi tagenda kujja ne tujja tufunawo Seeka Wakinankaali nga tatafuta kitabo woowe Seeka Wakinankaali nga yakero bawa kutuba
yabuulira nafuye ebyo byonna n'abijjawo naga tewali mumanya asingayo ku bino ebintu Ssekawakinankali yava oluddawo ebusoga n'abasoga buli basajja sebo yamusabira ne tumuziika mu maanyi awo mwamuziikira Kisaasi ekisaasi wa taata wa Gishabani ewali ebijja byabwe wa Gishabani Sebaggala bwatu Sebaggala n'azikiriza n'agenda naye sebo naye gwokkiririza mu kuziika sipiidi okujjako nga nafa nga ndi muwejjere naye nga siri muwejjere ne bw'oba muwejjere nze okujja nga nange maze kufa sikkiriza kumala gakutwala bwetubanna tulina okuyisa mu bifo bingi abantu balye ku mmere wano omugenzi Tamale yafa twamusoosa zana netukulungula waawe ennaku esatu ne tugenda gindi wano Bulenga ekyengera ne tukulungulawo ennaku ezi ne tukkirira ekaliisizo ne tukulungulayo ennaku z'ennaku ezi nga tuli kubigenagena anti kati awo kwe kumanya nti gwe tuziisaadde binywera emirimu egimu girina okufa naye kwezi n'enfa mangu tewali mmere y'abakungubazi mwanguwe nze nange tebajja kunziika bwe bati ekyo sikikkiriza kugambye Haji yabigaana yagamba sebo abantu balye ku mmere nze balina okumbika mwena ne mutegeera buli wamu wonna nabeeka muli ne bategeera tinagenze twali omuceere awo ennaku 9 bobiyita byakusaaga kati ate waliwo enjawulo ate nga kawungezi bwe mufuwa ebigambo bulungi nnyo bwogukwatamu awo ate kakati ffe twali abasajja be kubanga mu bantu Haji byatendeka ebyobufuzi sofa nze akyaliwo abala bonna abantu bawandagala abamu baafa abala bawandagala tebakyalina makulu mu society beddira mu byalo kugambye abawandagala nze akyalemeddeko ine mukama yandikuwa bambi yandikuyambye genobigerwa ate kunyamba omanyi lwaki gomanyi Katonda Haji amuddiramu nga wa myaka emeka obwameya tubuwangula mu 2021 mu 2026 nga Haji wa myaka 65 Katonda wange awo yafuna ekinabageserawo nabagesera ate wa 99 eyo saaliyo nabagesera yali abega bubezi Haji saabimanya saaliyo ate nga gwali naye watambulanga naye ati saaliyo lwaki obigana kubikoboza no saaliyo ate oyagala njogera ebyokulimba 99 nali mu senior 1 nga ndi mu kyalo tiwabimanya tiyakinyumyako ekyana bukiwali binyumya naye nga musajja mukulu nina ebintu byeyaŋŋamba byesoogerangako ne bwabanga afudde kubanga the dead are not dead ayinza okulumba ekiro nakubuuza lwaki babyogedde owulidde nabagesera ali luddawo simanyi naye baba kyali kisaba mu biseera ebyo simanyi kuba saaliyo tewakirabako namulaba naye nze namulaba akuze naye wankubadde yali mukulu era wamulaba namulaba ati kati nyinza ogaa nti saamulaba naye namulaba akoze eki namulaba akuze President Museveni yayogedde olunaku olwajjo nayogera ebigambo bingi n'agamba nti n'abantu baffe abatwalibwa emabega wabweru simanya ne bagenda ne banoonyayo akakadde naye ng'agenze ku kyeyo anoonya akakadde aka naga ti niwana akakadde musobola okukafuna singa enteekateeka ebanga ekoze eki okwogera kwa pulezidenti okuwakuwulidde otya kulimu essuubi oba byebintu byazaayogera bulijjo saafunye obudde bumala ngenda kumuwuliriza leero saafunye obudde bumala kugoberera byakoze eki wabadde mu bitabo byabadde kuinaadde mu bitabo n'ensonga endala ezaki ez'obuvunaanyizibwa mba njagala okupepeta ebigambo bye nga maze obiwuliriza kubanga ku layini kwali ngenda muwuliriza ekiro kya leero kyokukkiriza ku mande tumupepete bulungi ekiyabadde ategeeza ng'otukoze bubi gino bigirwa ng'otukoze bubi nedda ssebo tolina kewawuliddeku wadde akatola akapulesi tolina kewawulidde wadde akavuvuvu bwe kati no tujja kukola ki tujja munyumyako ku mande kuba n'obudde bubu tukoze eki bwebo bwenyini bwe twalagaana
Ako kyabula kiddakiika 7 butuuke bwe kati twalagaana dakiika 7 toyinza kwogera kutaputa bigambo bya jjajja mu dakiika 7 bagambye kandiho n'ebirungi bye bagenda okuwa ku Dr. Kizza Besigye obujulizi nga bwe yali ayagala okutta jjajja kyokka ati bye bagamba okuwa obujulizi bali mu kkomera bavunaana okuyiyiriza bibbomu ebyekikwangala okubitegaatega abo bakyasobola okuwa ku Dr. Kizza Besigye obujulizi omusango ogwo era ku manda enkeera mu kooti guli interesting proceedings nazirabye guli very very interesting kati nga ffe ba student b'amateeka tuba twetaaga okwapiyaringa tuwulirize proceedings kubanga abajulizi baki ba state abajulizi ba state bakubiddwamu ebituli bingi ebiyitirivu ennyo omusango tebagenda kugusobola guba gwakusalwawo guyinza kusalwawo bya kibode mulamuzi naguwunzika buwunzi nti nze ngusaze bwe nti kubanga yali yagulemera mudda nze ngusaze bwe nti naye nga meriti y'omusango teyimirira siraba n'obujulizi babupanga bubi tebabuyiiya bulungi omanyi bw'oba opanga ekintu otuuka ekiseera waliwo byeweerabirayo ate n'otamanya nti oli ajja bikubuuza olina engeri gye weerabiramu okusiba ekintu naye era details za kumanda engendagendayo mu kooti onoobeerayo enja kubeerayo ndabe tulyoke tukole ndabe banyize batya amapeesa gutambula gutya kino kiri kitya kuba kati engeri gye nnako legal mind nja kuba nkuwa position entuufu ey'omusango ogwo olaba oba Besigye aguwangula oba taguwangula okuba ebyobufuzi bingi ebikyagulimu naye nga ku mande tujja kugutaanya bulungi kozi ku high court wali ku high court basibule tuve wano gye nobigirwa sijja kukufiirako bufiizi nze olunaku lwaleero luwo luwedde yali okwebaza emikutu gyaffe ng'omuganda waffe Owen kozi baguyita batya akafubo omukutu akafubo nawo kweguli emboozi yene era mujja gisangayo Megatron waali nga bulijjo ekirimaanyi olinga atuuziza press conference nafunye n'akawulire mbu General Museveni yadde ne meeting n'owekitiibwa Anite ne bakkaanya ye Geno n'amusonyiwa Geno yamusonyiye bagenda muddiza ebibye akuulite nga naaba mukama amusaasidde kati olwo oyimiridde otya anti kakati nze byange byateeka oba bamusonyiye ffe batuwa ebyaffe banaabiraga nti nno babadde babanja bwe bati anti waliwo kye tuyita response by conduct oba acceptance by conduct but the conduct of the government yalaze nti Anite yalina ensonga kati ffe tuli baaki tuli ba whistleblower ffe twateekayo kati babo bakaanyiza byabwe mumwagala ssente zammwe ife twagala ssente zaffe twagala kumanya tebanakuddamu tebanabakunziramu singa tebakuddemu ate kooti zigaddewo oteekateeka okwekalakasa mu ngeri y'enjawulo kooti zigaddewo kooti tezigaddeewo tujja bawalaawala kubanga ground zonna ezibakuba mu mbuga z'amateeka tuze naye kati tukyabanja bya buntu nawandiika General Museveni nemuwa kopi era General Museveni kopi yange bwe batetuukanga ku mmeeza yo njagala okutegeeza kubira ba sitaafu bo ogiyitemu abaawali ku ofiisi ye eya ku paliamenti okera house eya wano ku paliamenti wano obote we yatuulanga obote we yatuulanga ne muzeeyi watuula muzeeyi alinawo ofiisi obote we yatuulanga we nagiteeka awo anti osala busazi ng'oli mu paliamenti president agendayo ddi waba waliyo serious business mu paliamenti asooka kutuulana mu ofiisi ye atuulaawo wali n'asala busazi ayitira omwo munda waliwo geti nene bweti bagula buguzi okiwulidde nagituusaawo ne bagirisiivinga saagala ogambe sebo nti saakuwandiikira sebo omukulu nakuwandiikira
ensonga zonna mweziri kopi ya petition enkadde mweri obujulizi obulaga nti wandi temwajjayo ssente weebuli wekitegedde kakati CID headquarters nabawa kopi mukulu magambo 20 mukulu magambo teweebuzaabuza kitalo nnyo wafiirwa mutabanyiwo kitalo ddala abamu twasobola kujja kuziika kuba tetubadde bamukwano nnyo si bamukwano atuli wala naye nga kitalo nnyo naye ekyo tekijja kuyimiriza mirimu gya gavumenti kutambula nasuulaawo kopi yange ne mu receivinga gwe mutanziramu mujja kuntegeera akakufaamu mujja kuntegeera fe twateekayo dda petition yaffe wiji eri ne tusibwa ne tukola ki ne mukubwa emiga egyakasa mmeme tuviiremu awo tekisoboka naawe kogwo omulimu gwe mwakola bwe mutyo okimanyi nti abasirikale abaakolanga ebikwekweto wabaawo abasirikale baali bakukutekewuwo zibaali bankutteko zitibankwatangako ewa zibangwirako ewaka naye omusango mu kiseera ekyo tegwali gwa byabufuzi gwali gwa buyaaye ng'olina bye wasitudde bitali